eko wano omukulu gwe bayita Dr. Jose Chameleon ne mubadde muludde ebbanga okuva stage we yagwa mwayogera bingi nnyo nga mugamba ate stage owa boda gwe baakuba ate biki kati enteeka zonna ezaggwanga muje ziriyo nga 24 lugogo gwanga muje zonna bwe zigenda okuba ate nga zitambula. Chameleon azze bawuli okuba ate nga abategeeza byonna bwe bikigenda okutambula, kutegeeza nti nga 24 lugogo 26 gali kubeera Masaka ku rugby grounds. Chameleon kati agamba nti ekivulu kye bangi bamwogeddemu ebintu ebibi, bavumirira ebibi byakoze byonna, naye agambye Chameleon ayogedde bw'ati mu mpola mpola. Ati kakati manye buli wali Katonda abeerawo sitaani. Naye kisinga obukulu nti kuby'okuwombe abani asinga amaanyi, Katonda yasinga amaanyi. Oli ajjako era agambe bw'atyo, naye bannayuganda balina problem, tebanoonyereza. Nsiiba nti baga nti oli abeera ne smartphone. Ate nakubuuza ekintu ekiri mu smartphone, kankuwa ekyokulabirako. Embuyaga yakuba stage yaffe ku Lwokutaano, ennaku z'omwezi nga 10, stage neekolapsinga. Kale nyinza okuba nze ndi mwonoonyi nnyo, nyinza okuba situukiridde nnyo, naye ate ku Lwomukaaga olwennyini nga 11 Papa okuva Roma mu Vatican yali Kinshasa, naye embuyaga stage nekubaki negikuba neegwa. Oya atekawo embirita. Chameleon oyo abagamba nti ono wa boda boda yavaayo ng'agamba nti Chameleon owa boda ono nakugamba dolo si 10 omusajja yakwetondera sijuka nti yakwetondera nze nabagamba enkuba gwogitonyeseza nabagamba dolo si 10 kyenayogera kikyuseemu nedda. Chameleon agamba owa boda boda si asoose okulwana wulira nedda. Naye ebitabo ebituulira ku ddiini bitugamba mujje ng'aboonoonyi tubafuula abatukuvu. Era ne mu Bayibuli waliwo verse Katonda gya Jesus yagamba bakwata omukyalo omu nga bamukwata bamuvunaana bw'amalaaya bagenda mukuba mayinja. Babuuza Jesus lwaki otambula n'omukyalo oyo, bakuta mayinja bagenda mukuba, n'abagamba yenna atayinonangako yabasooka okukasuka ejjinja eryo. Saagala abantu ate bannayuganda no tuli bagezi lwakwa ffe twezza emabega. Kati odda otya n'otanga okulowoozaawo n'olowooza ebintu ebitalina nankwata. Ayina yayomba n'owa boda boda sinze nsoza okunyolamu. Chameleon agambye Chameleon ategeezezza ne banamutemako amagulu bannayuganda bakakasa ajja bakuba endongo mpozi bamutemeko omutwe gokka. Zinaga nti mulingalamiza ne wolintemako amagulu so lindekera eddoboozi kasitama nga kyalina omutwe gwange n'eddoboozi. Eyo bizinesi yange si bigambo by'abantu byebogera oba bigambo byantegerayo oli oba oli kiba nti siina bwe mpita mu studio okujja kunyiyiza muzika kola ntola ku byange nenge bafaani bali kyatukosa faani kola nsonga faani muntu fani simupangisa nti agenda kudduka ekya fani muntu akwagala okuva ku mutima. So what happens is bafaani bali kyabakosa naye kyemmanyi realistically ate nga nkyogera ndi 400 nga neesiga kyenjogera kitegedde. Chameleon bwategeezezza agamba nti bino byonna mu bizinesi bibaamu hazard za bizinesi zibaamu bizinesi okola nebeera loosi n'ofuna bibaamu byonna. Naye mu nkulu eyange bizinesi gye nayingiramu nkimanyi bizinesi teeka okugera budde tukeeranga kugenda mu maka g'abantu bakuba migo okujja mu bivulu tukujja tulaba wabula okola birungi n'obuulira abantu bakwano nti tugenda kwera wano olunaku lweti ne bajja tikyo kigifuula bizinesi. Buli bizinesi erimu risiki kati ye risiki eyagwawo naye kyensinga okubaza Katonda nti temwalimu muzungi bayita fatalities. Kitegedde agamba wadde stage yagwa tewali mwana yafiiramu oba omuntu yenna yafiiramu. Olunaku olwajja Abitex yadde press conference yategeeza nti omukulu ono Chameleon akwatibwa ekisa manager gwe bayita big events yagula ekivulu kuba omukulu General Salim Saleh yamuwa $1,500,000 speaker n'amuwa ssente agabanyizeeko promoter nga bw'omanyi nti omukulu Abitex ono ne Chameleon tebakwatagana waliwo ekivulu ekyabatabula. Omukulu Chameleon agamba nti yakwataganye ne Abitex era beesonyiye byonna naye wulira era tutuddeyo kuntegeera bannayuganda enkuba bw'etonnya baagala omusana gwake bwe gwaka baagala etonye. Kati omukulu Abitex mukwano gwange era musamunye ekitiibwa twafunako obutakkaanya bongeyendoomu naye era Katonda n'atuyamba mubuuze kenyina musiina mutawana gy'oli. Abantu abo bennyini abagamba nafunye ssente ate abe bantu n'abakeera babagamba Chameleon talina ssente era okugamba abantu lusiina ate oluvannyuma lwe mwagadde mugaye nti nina saafunye ssente ye mbona zifunye kibi ki ofuna bulungi wabula kyenyo omugamba Abitex waba alina gy'amanyi eri abantu batulumirirwa babatu ku ssente n'otulaba nga batulula wadde batuyamba n'ebbigi naye ayimizeewo ekivulu kye. Omusawo bannange omusawo ayogedde ku nsonga za waliwo omuyimbi ono bamuyita ne Gravity
Gravity yavaayo n'ayogera ebigambo bino ku Kivulu ng'agamba nti Chameleon naye ebintu byakola naye teyandyagadde omuntu amusasula ssente aleke kujja kuyimba bwonoona ebintu teyandyagadde asanga omusajja omukulu owa booda ali mu kunoonya ssente amukuba emiggo nze banga Gravity nkoze obwo naye omuntu aveeyo aganye Gravity wangu akuba musajja munna kali golowooza gwe baakuba yaali sigamba mbu mukimwagali naye bwe kiba kizze Mungu bwatu bw'aba amusasula. Chameleon wulira bw'agamba ku nsonga za Gravity agamba ebitalina makulu naye takyabiwa budde. Biifu waffe teyali biifu wakweyisa mu maaso oba teyali biifu wakuvoola oba towulyako Chameleon ng'agamba Buchaman nti mulema towulyako nga nvuma Bobi Wine kigambo nti kino oba kiri naye biifu waffe yali musical beef naye sijja kuba nenyababa abajja n'omulembe gwabwe ogulooza nti biifu ajja bayamba. At the end of the day byonna gye biggwera biggwera mu music wano sookeera ekyane weepaati kanobukabuka gwe tolaba nakuba ebikode akenda agenda mufuntula yogera mukuba naye bamutuuza mu kabokisi muli ne mukyala we kenyinamulabira ddala agamuzibi. Ndowooza mwana bakakatambi omuyimbi gwe bayita Maulana comedian Maulana nga azanya Chameleon agambye nti ababeera baddiikuula abyogeddeko bw'ati. Ate nti kyosogamba nti bakomediyani bafalangira boladdiikula b'omusanga alonda ebiveera n'abiteeka bati mu mpala sogejja akabina azini abantu akyakyankyesi naye ate sibanyooma bwe ŋŋamba bweru gwe mulimu gwa kali wali agala komediyani akole ki agenda ansome ku mawulire masengeje oba ansome ku bukedde oba ansome ku BBC oba ansomewa era balina kuzannya sikiiti zaabwe era nabo mbeebaza okuba nti bamanyi current affairs bamanyi ebinkwatako n'okuba nti babuleetinga abantu bekigenda